come, let's plant history. Now let's just jump over. Come. Come, let's plant history. One, zero. Hooray. Thank you so very much, Governor. You can now take Smile. Smile like a happy boy.
Let's all go to the side of the classroom. Amanya gange Zena Kalema Sylvia, Mama Paul, tweyanza nnyo aba Rotary okutuzimbira ekizimbe kubanga tubadde ne room emu nga gye tukozesanga class ate nga abaana mu Bukerere community tulina abaana bangi like over 50 children of disabilities and cerebral palsy mainly. So tweyanza kubanga tufunye enough space tugenda bagroupinga abato babeere mu room yaabwe n'abakulu abasobola okubaako kye bakola nabo babeere mu room yaabwe. So katufunye enough space tweyanziza nnyo tweyanzeege kuba abaana baffe bafunye omutindo gw'ebibiina bye tubadde twetaaga. Okusoomozebwa kwe tusinga okusanga nti bamaama bano bava mu ngendo mpanvu ate obugaali tebusobola makubo gano bwonooneka mangu. Abasinga tebalina bugaali, abalala babuweeka ku migongo, bajjajja emigongo gyakutuka. So nga tuyaayaanira mu zira kisayi nasobola otufunirayo emmotoka esobola otukuŋŋaanyanga mu community zaffe ffenna ne sobola ofuna services ze tulina wano ku daycare. Nsena mududaya mpana kagere tuwulira bulungi kubanga tufunye we tugenda olekanga abaana baffe tusobole okugenda okukola. Tuli basimu ng'abazadde ebisoomozebwa bingi naye tukkiriza nti Mukama abaana be yatuwa tulina obalabirira balina okuba abalamu nga abalala abataliko bulemu. Era ne tukola abazadde bonna abali eyo abaana temubakweka mubaleete tubeere wamu nabo batuterawo wano basobole okutukuŋŋaanya ffenna tubeere kimu ng'abazadde abalina abaana abaliko obulemu. Tusobola kukola kuba omwana wa sipingo wange yeetaaga obudde olina omubeerako tebalya bulungi ate nga balina ebintu bye bataagala nga bba abaana. So nga bw'otalawo nti omuwa mukozi aba tajja musobola teetaaga gwe maama nga gwayimiriddewo ku lw'omwana wo osobole omubeererawo. Erinnya lyange Justin Kirangwa nange ndi muzadde ow'abaana alina omwana aliko obulemu. Ndi musanyufu nnyo olw'ekizimbe kyaffe kino nnyo era neebaza Katonda akitukoledde era nsiima Katonda kulwekyo kubanga mabegako twali tetulina we tukuŋŋaanira nga tusobola okugenda wali ne tugenda wali ate muba muli awo ne bagamba tewali kizimbe temugenda kubeera wano kati munoonye gye mulaga naye kati ekyo tetukyakirina. So we tuba tugambye nti kati kukuŋŋaana nga ffe abaana abaliko obulemu abalina abaana abaliko obulemu tulina we tukuŋŋaanira. Okusoomozebwa okusoma kw'abaana amasomero nago nga tetulina masomero. Essomero olifuna nga liri wala omwana olina muteeka mu kisulo oba okumusomba naye ng'ekyamazima akasente tewakola ki tewaba nga toba toyina noweeka nga n'omwana wo nga yandibadde alina kyafunayo naye nga n'otasobola kukifuna olw'okuba nti aba tosobola kumutambuza lwakuko gy'atuuka. Amanya gange nze Nakitende Victoria nga nviiridde Namasiga. Kati kino ekizimbe kye batuzimbidde kituyambako kutukuumira ku baana baffe abaliko obulemu ne babalabirira bulungi. Naawe omuzadde kikuyamba okusobola womuleeta n'asiibawo n'ogenda n'oyiiya akasente akanaasobola okumubeezaawo omwana kubanga treatment yaabwe yo ya bbeeyi. Baba beetaaga eddagala, beetaaga physiotherapy, byonna byetaaga akasente. Kati womuleeta wano ku kizimbe bambi bamukuuma ne bamulabirira bulungi n'ogenda n'okola n'osobola okudda ate n'omupiikinga olw'eggulo n'osobola naawe okubaako ne time n'okola ebirala n'omwana naye n'abeerako ne banne n'alema kubeera waka kuwuubaala. Kati ekirungi ky'ekizimbe kino kye batuzimbidde. Mwebale nnyo mwebalire ddala okujja okutuyambako ku baana baffe bano. Kati nze omwana owange taata we yafanga wa myezi 6 naye ntobye naye mpaka lwe nanoonyereza ekitongole kyammwe okulaba nga mutukwatirako era mutuyamba. Bwe muba muzze naffe tubeera n'essanyu nga lingi nnyo
okulaba nga mutuyambira ku baana baffe bakwatirako. Ekizimbe kino kituyamba okuba nga kisomesa ku baana baffe, okubagunjulako ku bwongo nabo babeerenga abaana abalamu, era tuleeta abaana baffe ate oluvanyuma ate ne tubanona. Kigenda tuyamba okulaba nga tusomesa abaana baffe abaliko obulemu, abantu tebabaagala, babeekaanya, bakola batya, naye okulaba nga ate mmwe muzze okutujunya, Mukama Katonda abongerewo emikisa. As well as other disabilities who are housed here in the school. The school has the capacity of 100 children, but initially when we came, they were all crowded in this one room. So to enable the school to take on more children from the Cerebral Palsy network. That is led by Madame Christine. I think you've met her, Christine Kirungi, who is here. So one of the other needs that these mothers presented is that special needs children really need attention. So some of them, when they come here, they are unable to meet financial needs at home because the children need full-time work here. And it's also the other area of need that we are also looking into in the coming year. We've started with the classroom improvement. We are hoping we can get them physiotherapists, because all this work they do on them for themselves and for their children from the small knowledge they have. So they would like a technical person to be able to help them with physiotherapy. Some of the children are going to school, so the project that we are going to consolidate over time and will be increasing with time and adding on value to the school as the needs arise. So I present to you mothers and also handing over to the school to have more space. Thank you so much. Rotary Club Director. 100 days. And we saw that when they bring the children here, they can care of here. Otherwise, if they are at home, then they have to stay with them all at home. We are aware that there are probably more numbers in the community because of stigma. So we are here. So they on a young growing brain. And when it happens to growing brain, then it does not change, and sometimes they have different disabilities which they have. So Christine here is first of all a living person herself with the cerebral palsy. Is the director of this place. So when she made a presentation in the club, then we saw that there was need for us to be able to see how to support. We think we will continue in the subsequent years. Ab'ekibiina kya Rotary Club y'e Sonde abatusobosezza okubeera wano olunaku lwa leero, njagala okwebaza President Charles Lwanga ne bamemba ba club bonna. Mwebale kukwata mu nsawo ne mulaba nti mututeerawo ekizimbe nga kino abantu baffe we basobola okuŋŋaanira ne baleeta abaana ab'obulemu. Njagala era okwebaza nnyo mmwe abazadde naddala bamaama, ng'omwami ono bw'ayogedde emirundi egisinga bwe tuzaala abaana ababeerako obulemu babeera baffe abakyala. N'olwekyo njagala nnyo okubeebaza obutalekerera buvunaanyizibwa bwammwe. Abaana bano ne mubeera ng'era mubawa akadde ng'era bwe mwandiwadde abaana abalala. Twebaza aba club eno okusobola okubateerawo ekizimbe nga kino ne musobola okuleeta abaana, naye ate era ne musobola okuŋŋaanira awamu ne mubeera nga musobola okwogeraganyaamu n'abakyala abalala, kubanga tukimanyi nti omulimu ogw'okulabirira omwana ow'obulemu si kyangu, ate era emirundi egisinga oyinza okubeera eyo nga weekuba noono. N'olwekyo njagala okwebaza club nti okubateerawo akafo kano kabayambye okusobola okubeera nga musobola okubeera ne baye nti nga bamakuba nga tudda nga ate tutongoza project eyo egenda okubayamba mmwe nga bamaama mu byenfuna. Mwebale nnyo nga bw'ŋŋambye, Mukama abongere okubawa amaanyi n'okubagumya na bano abongere. At the end of it all, you find that some needs to come because the number is big and we have a small space. But now that we have got now an additional room well complete, we believe that no one shall be left behind.
Mwebale nnyo, mwebalire ddala okutuwa ekizimbe kino. Twagala Mukama wajje muzeewo. Omanyi nga Nelson Mandela bwe yagamba, ekintu kyokka ky'oyinza okuwa omuntu nga mulamu magezi. Bwe baba basomye ensi eggulawo. So twagala okubeebaza, mwebale nnyo, mwebalire ddala ne ba Rotaract ne ba Rotary members aba Sonde, mwebale bwe bakolimira. Tukyalina okukyusa endowooza y'abantu okutukkiriza nti tuli bantu. Ekitwawulako nti enkula yaffe yanjawulo ku mmwe. So tukyalinako n'omulimu ogwo omunene ogenda mu community okukyusa abantu. Naye endowooza y'abantu eri abantu abaliko obulemu. So omwana ono bw'amaliriza high school najjukira nagamba naliko ku St Charles Primary nga tudonating actually. So bw'asanga aliko obulemu tamulabanga kizibu. Naye amulabanga munne owa bulijjo. So I really want to see disability inclusion ng'etambula mu ba Rotaracts ate ne ba Rotarians. Kuba this is humanitarian support naye nga esukkako okubeera we tuli. N'ekirala nti okutandika nti during the fellowships okulaga the positive side of disability. Singa tufunako tuyamba olw'okuba nti tuli omujjuzo gubadde mungi nnyo naye kati omujjuzo gugenda kukendeerako. Abaana babadde nga bajja nga 5-6 buli lunaku naye kati tugenda kwongerako bajje nga 10. Kati ate omulanga gwe tukyakuba nti tukyetaagayo ekizimbe ekirala ekisobola okutuuza abaana abo bonna. Omulanga gwenkubira bakama baffe gugenda gwe kikwatako ne Government of Uganda Mukono Municipality and Division as well. Happy we are. Well done, well done. Well done. Royal College Namugongo and St Henry's College Namugongo. That's a good duo. Can you take out the items so that we know what you and these are coming from the young ones and these are the future of the Rotary Club of Sonde. It's a very good thing that they have done and don't give up. This is a very nice spirit. Take a photo with the governor. Governor, can you the spirit of disability inclusion among the younger generation? We are the organization and the founder of this special needs structure. We are very okay, on this side. Okay, thank you. I'm in my head this year. Okay. Okay, so the picture is done. Let's come and plant a tree in memory of the completion of this project. Have you seen my face? No tree. Photo moment. President, don't miss out in the picture. President, come over. Next to the governor. Thank you so very much. Thank you.